The human heart, where has it gone? I know my back, it is not the doctor who knows it, it is me. And my people know, that's why they were holding me. I cannot be on those things even tonight. I was thinking when they thought they were bringing me home, I would go to Sarah Jim, they had to go to the back. I cannot, madam, you can't kill me tonight. I'm not running away, I'm a Ugandan citizen, I'm not, oh my God. Have human heart and allow that I go either for scan tonight or I go to that thing where it can at least the machine is there for one day. How can you just want to kill me like this? I can't imagine. The laws are laws, they are not human beings. The laws procedures don't have a human heart. And you see me here, and you know that all these are lies. But you want me to, at least I was saying, I can say it again, even when I was suffering, I said that at least I used to shoot you once, at least breaking, honestly, shattering me to pieces like this. And you are here and you can't allow me to go. If you want evidence, let me go for scan. We shall pay for the scan. And in fact, me, I was going to ask anyway, the machine has also gone. You just can't see me like this. And you say, where is evidence? Evidence which cannot be seen from the very person. Does it come from paper? Evidence. It's okay. Now the things. Let us see and then we'll put the thing. Be strong and courageous, the Lord is with you. This is the third day. So n'olwekyo embeera ey'amaanyi ey'okweraga essajja ffenna ejja tuleka nga tuzingamye. Abanaagenda bajja kugenda, abanalemala bajja kulemala, abanaasibwa bajja kusibwa, naye eyo nsi tebeera nsi y'abagunjufu. So njala kusaba bannange bonna gye bali okwejjukiza ebyo tuzitwogerako, naddala ababudde ku ludda oluvuganya nti akaseera kaffe tekayitako nga tufunye mukisa kudda ku mmeeza kwebulya betwagala okukola mu ngeri y'enjawulo. Bannaffe abalina obuyinza nabo bwe beepima n'amaanyi ge balina, ate naffe obunafu bwaffe bulina okubeera ku mmeeza emu. Embeera y'okutambula nga twekangabiriza n'okutambula nga twewulira essajja naye nga tulyeragira mu bunafu obwenkanidde awo erina okukoma, kubanga tetumalina maanyi ge tugenda kujja. Obuvunaanyizibwa bwa leader of opposition kuwa ggwanga ekisinga ku ekyo gavumenti eri mu buyinza kyereese. Oyinza okubuyita obuwabuzi, oyinza okukiyita okuwa ekirala ekitali kyo, ate n'okulondoola ebikolebwa. Obwakalondoozi mulimu mukulu nnyo, kubanga ebiseera ebisinga amagezi g'owa balina n'okugakozesa nga tebakkiriza nti googawadde. Mu kiseera kyange nga nkulembera opposition, mu biwandiiko byange nalaganga amateeka mangi genjagala okuleeta, wagenda okulaba nga gavumenti nayo geereese. Nawe ebirowoozo ku mateeka mangi wagenda okulaba nga babisomodde naye nga tebakkiriza nti goobireese. Naye ekyo kireka kubanga oba oyagala eggwanga ligende mu maaso. Niyo omulimu leader opposition gwatasobola kujulira muntu yenna bw'obwakalondoozi. Okulondoola si kulondoola bulondoozi ng'otudde mu parliament, naye n'okutuuka eri abantu bategeere leader opposition aliwo ku lwabwe. Leader opposition omulimu gwakola agukola ku lw'obulungi bw'ensi, so sigwa ng'abamu balowooza nti opposition kitegeeza kaayana. Bw'obanga okaayana ng'okaayanira mu bumanyi, ekyo kiba kituufu. Naye bw'omala okukaayana ate ng'okkakanya eddoboozi ng'oyogera ekirina okukolebwa. N'olwekyo tewaliwo mbeera yonna egamba nti omulimu gwa leader opposition tegutegeerekeka. Ate era n'ebiwandiiko byonna byenjogeddeko buwandiikiddwa mu lulimi lwangu nnyo, nti n'omwana eyagayiga okugatta ennukuta asobola okugutegeera.
So ndowooza nti ne gavumenti eri mu buyinza ne bannaffe bendabye abaagala ennyo NRM obwenkanidde awo bawagaabuwa nti ekyokulwana okukkakkanya obuvunaanyizibwa bwa leader of opposition nammwe tekijja bayamba, kijja batuulira. Mwandibadde mutunula ku nsonga endala ennene eziri mu ggwanga muno ez'amateeka. Mu ssemateeka, amateeka ag'enjawulo agazagazibwa parliament nga galumira gabeeko engeri gye gatunulirwamu n'okkubwako enfuufu gabeere ga mugaso eri eggwanga. Okutya kwe mulaze ku offisi ya opposition kujja kutulowoozesa nti nammwe ennyumba yammwe y'emyaka ana mugizimbye ku musenyu. Ababalaba balowooza nti mwazimba ku lwazi. Omuntu eyazimba ku lwazi goloofa weerayikirira otya owakasisira akatonya n'okutonya. Ndowooza bannaffe basobola okulowooza okusingako awo. Mwina numbers, tulina n'okulya nti mwina ebirowoozo ebiri superior. Ebirowoozo by'abanafu bibayigula bikyettama. Ensonga ya LOP yandibadde yesemberedde ddala wansi. Ekisooka, offisi eno si ya muntu ne bw'aba girimu mulungi oba si mulungi, si ye, era tokoleramu bubyo, era ne bw'oba ogivuddemu togenda nayo waka. Offisi si kirabo nti omuntu agiwa gw'asanyusizza amusanyusizza. Offisi eno eriwo lwakukkaanya kwa bannayuganda. Y'ensonga lwaki offisi ya ssemateeka okubeerawo kwayo ye consensus y'abannayuganda, kwe kukkaanya kwa bannayuganda. So omuntu yenna agala okugyawo offisi eyo oba okukyusa emiramwa gyayo n'entambula gyayo alina okusooka okwebuuza obanga ddala akkiriza nti waliwo ssemateeka. Obanga okkiriza nti waliwo ssemateeka, embeera yonna ekyusa obuvunaanyizibwa obwo bweyagala obutunuze nga mu nkola ey'ekikomunisiti nga buli muntu ate nekyagala okukolebwa si kubanga kukkaanya, okusobola ayita okukkaanya okuba kuyita kwekkiriranya byanjawulo. N'olwekyo omuntu yenna alowooza nti ekiseera kino bw'oteekawo embeera ku offisi ya leader opposition erondebwe mu ngeri y'enjawulo, aba akutte akasoko bwogi, aba takutte kiti. Kati mba simanyi bw'agenda kakozesa. Ekisooka okugamba nti nze ndi wa opposition, ndi wa ludda luvuganya, ebeera choice, kuba kwagala kwa muntu. Si tteeka, etteeka lisobola kukuwaliza kubeera wa opposition. Era ensonga lwaki bwe twali mu gavumenti ey'ekipooli eya movement, abamu ku ffe ne bakadaffe abaatukulemberamu twawakanya okuwalirizibwa etteeka okubeera n'endowooza eby'obufuzi emu. Era ekyavaamu endowooza eyo n'enkola yasoomooza mu kkooti, era ekkooti nesalawo eggoye nti si kya bugunjufu okukuba ekifaananyi n'okulozesa abantu nti bonna be bamu. N'olwekyo omuntu yenna agezaako okujungulula n'okutyoboola offisi eyo aba atyoboola consensus, okusalawo n'okwagala kwa bannayuganda. Naye nekisinga obukulu, nsonga ki enkulu eremesezza gavumenti ya NRM okuweereza bannayuganda nga offisi ya LOP n'etteeka lya palamenti egiteekawo erigiwa obuvunaanyizibwa? Kubanga bintu bibiri. Waliwo ennonda ya LOP eri mu Administration of Parliament Act, eri mu tteeka erifuga parliament, naye ne LOP ateekebwawo ssemateeka nga ddala nga tumaze okugenda mu multi party dispensation. Ndabyeko bannange ababaka ba parliament abadde bagezaako okuwa omuzinzi endowooza eno nga bagamba nti ne ba independent nabo ba opposition. Kakati ate endowooza y'ekifuula nnenge esijuulirangako. Ababaka ba parliament baba bantu ba kitiibwa nnyo,
sandiwadde muntu magezi kwogera ku nsonga gy'amata amaze kwebuuzaako ofaanana bulala ng'olimbaka wa paalamenti. Abantu abaakulonda n'abakulengerera ewala bakusuubira okwogera ku nsonga mu bumanyi. Ne paalamenti eyo erina n'omukisa kyotamanyi osobola okukibuuza ne bakikukolerako okunoonyereza. Ogenda okutunula mu kamera ng'ensonga zoyogera za bumanyi. Naye omuntu asuubira okukola amateeka bw'akola statement egamba nti ne ba independent ba opposition, oba weebuuza nti etteeka ate lyagenda okukola lyo linaatunula litya. Kakati oba otandise ku wrong premises nga tebayita construction of the objective, kuba njagala nnyo ndabe ku biiro ng'efulumye ku memorandum yaayo, ennyanjula yaayo omuli ebigendererwa giraabaki. Ndowooza nti enteekateeka eyo erimu ebbula bikola. Ensonga nnyingi nnyo ezetaaga okukolako mu Uganda ez'amateeka ag'ekifuulannenge agaziŋŋamiza obuweereza eri abantu, agaziŋŋamiza obwenkanya okugabana obugagga bw'eggwanga lino, agataddewo embeera efeebyo ebyo byandikoleddwa. Amateeka ago mangi. Abakuliriza ba paalamenti bombi si baana bato, si bapya. Engeri gye baafuukamu abakuliriza ba paalamenti ebadde ya lukale kiri gye bali okulaga bannayuganda bakakasa nti enzija gye bajjamu tebateekako bulemu, bukola mulimu gwabwe nga beetengeredde. Ekyokubanga bava mu kibiina ekimu si musango, naye ekyokukola ebitaaga kyekubiira lyekatala. Ekyo kibalekeranga abantu, ekyokugamba nti ndi wa kibiina kino, ndi wa kisinde kino, eryo ddembe lyabwe. Naye eddembe lyabwe eryo libatwako n'obuvunaanyizibwa obulina okweyoleka nti obujjuvu bw'obuvunaanyizibwa bwabwe eri abo bwe bakkaanya nabo n'okusinga ddala batakkaanya nabo. Kubanga ekikujjayo ng'omukulembeze si kwagala nnyo abo bokkaanya nabo, naye engeri gy'oyisaamu abo otakkaanya nabo ndowooza y'entikko y'obukulembeze. Ekyo abakulu abo babiri kiri mu mikono gyabwe n'obulamuzi bwabwe nakusalawo kwabwe. Tukibalekere. Nyina obukakafu nti obugazi bw'obuvunaanyizibwa bwe beetise babutegeera. Sirowooza nti bandyagadde naddala okusinziira ku bisuubizo bazze basuubiza bannayuganda, bandyagadde ebeera ennyanjula y'obukulembeze bwabwe bwa paalamenti nti era yenkola bwenaabeera. Naye nga bwe ŋŋambye sirina busobozi bwawa biragiro obulamuzi bwabwe ku nsonga eno gyekisinga obukulu. Ebyafaayo byaffe si birungi ng'eggwanga mu byobufuzi. Ekimu ku byo ekibinnyonnyola nti sifunangako mukisa mukulembeze wa ggwanga omu kukwasa munne buyinza nze ŋŋenze ewaka, era bannayuganda ne bamuyozaayoza okuwaayo obuyinza. Ekyokolako wakati mu katuuba ge yali Ben Kiwanuka, oluvannyuma lwa gavumenti ye y'emyezi 9. Noyinza okugamba nti naye embeera mwe yaweerayo obuyinza tiyali mbeera erimu demokrasiya alabika, yali era mbeera yakaleega bikya n'awaayo obuyinza. Era bwe yabuwaayo okulonda okwaddako n'ebyakugenderako ffenna tubimanyi abamanyi ebyafaayo bya wano. So ebyafaayo byaffe nga bitambula bwe bityo, omuntu yenna alina kyayagala okukola mu byobufuzi bya wano alina okubeera omujjukizi ekimala. Atalina bujjukizi oba omuto n'omwerabize asaana akone ku bamuliraanye bamujjukize mbeera ki ezeetutambuza nga tutagala, nga tubeteggera mu budde bwetwandibadde tukolerako obwangu. Lwaki bannaffe batulese abatwetoolodde ne betwegomba mitundu ebirala? Ndowooza ebyobufuzi byaffe we biziŋŋamidde buli omu amanyiiwo. Fefaffe eno gye tuli twawadde amagezi tugateeka ne mu buwandiike nti akaseera kaatuuka ddala kayiseeko kagana kuyitako ak'Abannayuganda okuddamu okukola endagaano empya gye twayita fresh national consensus.
kubanga endagaano ezizze zikolebwa bukyatufuna obwetwaze endagaano ya 62 yayiika mu 66 okuva olwo okutuuka mu 95 tubadde mu mbeera ya kyetwala. Omukisa ogwaliwo mu 95 okukola endagaano bannayuganda gye bakkirizaamu gye baddemu ebirowoozo byabwe bwe gwajja endagaano yakolebwa naye ng'erimu ebirumira. Ogumikirizo waliwo bwali nti katukkirize tutambule, ebirumira tujjagera tubikola ki tubitereeza, naye okuva olwo tetulemeddwa bulemererwa kumulungula birumira ebyalimu, mpozi ng'oggyeko okugyawo envumbo ku bibiina by'obufuzi, naye ensonga endala zonna zizze ziziŋŋama ziyitiddwako n'obudde. Enkaayana obutakkaanya n'obutawuliziganya, okunyoomagana, okutyobola eddembe ly'abanafu, okweraga essajja bye bizze bikula. Abamu ku ffe mu kugezaako okwewala akatubagira okuddamu okumaamira eggwanga lino twawa amagezi nti abalina obuyinza n'abanafu ekiseera kyatuuka dabaddemu batule ku mmeeza wabeerewo ensonga ezikkaanyizibwako ng'abantu bonna abagonjufu bwe bakola mu nsi ze twegomba. Abantu okutwala ne boogera bye batakkaanyaako si bubeera bunafu, kubeera kumalirira kukola kituufu, era okutya kujjira oyo atidde. Ekizibu ky'okutya kiri kimu kyokka, nti ne bw'otya era ekibi bwe kiba kinajja kikutuukako. Kyandibadde kya magezi okutyako kujje naye nga kyotayagala kyolowooza nti si kituufu ng'okyogeddeko. Batusobola kubaako kyokikolako wakiri kyogereko. Era tewali ayise bannaddiini oba ebibiina ebyo bannakyewa okwetaba obutereevu mu byobufuzi ebyakyawulantamu, naye okwogera ku kitatambula bulungi etatambulira mu mateeka si buvunaanyizibwa bwa opposition yokka, buvunaanyizibwa n'abo bwabo abalina mu buyinza naddala nga balimu empeke okugamba nti nandibadde ndi buluuyi eno naye tutambula bitege. Ekyakabi kyetwerabira nti ebyafaayo byaffe era biraga nti ebintu byetukola ku ssaawa nabyo byaliwoko ne bibawuliza n'abamu okugenda mu nsiko okubijjawo. Ndowooza bannaffe bannansiko ke kaseera okulaga bannayuganda nti tibaali baffere. Ke kaseera kaabwe kano okakasa bannayuganda nti emyaka 5 egyali egy'okuluma obujiji bannayuganda tebakungula ssere. Ekyobutakkaanya mu byobufuzi kisobola kuvaawo, ne bw'ona ogamba nti gwotakkaanya nejja kusima ekinnya omuteekemu. Oba otegeeza ki nti buli anaafuna omukisa okugyamu munna amaaso agamuggyemu, tutambulire mu nsi ey'obuzibe bw'ebirowoozo n'ebikolwa? Ndowooza akaseera aka buli omu okugamba nti nandibadde oyagala kino naye tekiri mu mateeka ke kano. Buli muntu okusitula eddoboozi lye kyatakkaanya akakyogereko. Bw'otakyogereko tekigamba tikikutuukako. So embeera eyazirinda bw'olwange tesobola kuyamba kutereeza ggwanga lino. Ndowooza nti abakulembeze n'abatali bakulembeze bannayuganda eddoboozi lyabwe eryokugamba nti bannaffe embeera gye mutambulamu etwala mu kayiringito ak'obulabe eri eggwanga lino. Omuntu ayagala okulwanyisa ebikolwa ebibi, oyagala kulwanyisa bulyake, tolyagala bulyake, obulyake bulwanyise. Amateeka galambisa engeri gy'olwanyi abagala okulwanyisa obulyake gye babulwanyisaamu. Tulina institutions ezivunaanyizibwa okulondoola obulyake n'okubulwanyisa. Muziroopere, muziwe omukisa zikole omulimu gwazo. Ekyo tulina institution ezirondoola abazzi b'emisango, treason n'ebifaana bwe bityo, muziwe omukisa zinoonyereze, zitwale abo bezirowooza nti zirina obujulizi obumala mu kkooti bavunaanibwe. Omuntu naddala nga ali wano mu Uganda
ng'alina omusango nga tadduse ayitibwe avunaanibwe. Ne bw'abanga olowooza nti anadduka, engeri gye bakwatamu abo balowooza nti banaabulawo, naye erambikiddwa. Bw'omukwata ate omala kumugyamu ngoye n'ogaa nti buno omuleese. So waliwo ebintu bye tulina okwebuulirirako nga bannayuganda n'okugamba nti newandibadde kitukkaanya waliwo ebitakkiriza.